Because the more we use it, then the water table goes more down. Abo be bamu ku balimi n'abalunzi abazze beemulugunya ku ddagala effu eriri katale. Ekisinga okubeewuunyisa y'engeri gye lituuka mu katale ne batuuka n'okufiirwa ebirime byabwe nga n'abamu eddagala ly'ebiwuka katugambe ng'enkwa teririna kye zirikolako. Kino kyekyawaliriza ekitongole kye Anti-Counterfeit Network okukola okunoonyereza ne kizuula ng'eddagala ly'ebirime eriri katale ebitundu 5 ku buli 100 kyupule oba ffu. Okusalira ekizibu kino amagezi, Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi etegeezezza nga bw'egenda okuleeta ennongoosereza mu tteeka erirungamya ebyobulimi n'obulunzi okusobola okulwanyisa ebintu ebitatuukana na mutindo mu byobulimi n'obulunzi. Bago weeriri kati tuliyisa mu mitendera gyonna. Mulimu okulitwala mu Cabinate, mulimu okulitwala mu Parliament, mulimu okulitwala mu bantu. Tubeebuuzeeko kati ekye tuliko. Era olukiiko lw'abaminisita lwasalawo wateekebwewo ekitongole ekyenjawulo ekivunaanyizibwa ku nsonga eno. Balijje mu NDA baliteeke mu kitongole ekirala. Kati tuli mu kubaga tteeka erigenda okussaawo ekitongole ekyo. Era ekitongole ekyo twakiyise FARA, ekitegeeza Food and Agriculture Regulatory Authority. Okwogera bino, Minisita abadde alambika engeri eggwanga gye ligenda okujaguzaamu olunaku lw'emmere mu nsi yonna ku mikolo egigenda okuba mu disitulikiti y'e Serere. Mu kitongole ekinoonyereza ku birime naddala ebyo ebikola obulungi oba ebirimibwa mu bifo ebikalu ennyo ebitalina nnyo nkuba, ebifo nga Karamoja, ebifo nga Teeso. Okusinziira ku Minisita, olunaku lugenda kukozesebwa okuba ttooki kuwa eggwanga we lituuse mu byobulimi. Ebyenfuna bya Uganda ebitundu 25 ku 100 biva mu bya bulimi. Ate Abannayuganda 7 ku 100 buli lunaku bakeera ne bagenda okukola naye ng'emirimu gye bakola byekuusa ku bya bulimi. Olunaku olugenda okujaguzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno lugenda kutambulira ku mulamu ogugamba eddembe ly'obwebange eri buli muntu okufuna emmere, obulamu obulungi n'ebiseera by'omu maaso ebirungi. Justin Nakibule, agafeeyo ku Spark TV.